Buli luvannyuma lwa myaka 5 bamemba b'ekibiina ekidukannya omuzannyo gwa judo wano mu ggwanga ekya Uganda Judo Association balonda obukulembeze obuddukanya emirimu gy'ekibiina kino. Bano omwaka guno bazemu okulonda Captain Musiitwa Mulasa ku kifo ky'obukulembeze bw'ekibiina kino ng'agenda kukikulembera okutuuka mu mwaka gwa 2026. Captain Musiitwa Captain Musiitwa Mulasa agamba essira mu kisanja kino agenda kuliteeka ku kunoonya nsimbi okukulaakulanya omuzannyo guno mu ggwanga lyonna. Kubanga ssente ezijja otugayidinga oba twagala ku expandinga judo mu Uganda yonna ne without money tetujja kusobola. Niyo kitugenda kukola fundraising mu ngeri yaffe tugenda kufuna engeri gye tufuna ssente tugulewo clubs ez'enjawulo mu Uganda yonna. Ttiimu ezisoba mu 30 ez'omuzannyo guno ze zitondeddwa mu ggwanga lyonna era Captain Musiitwa agamba bagenda kwongera okutalaaga nga banoonya ebitone okwetooloola eggwanga lyonna. Tujja kuba wakati emyaka egiwedde tubeere tufunayo na clubs ziwera 10 naye nga tulina clubs nga 30 ng'ate zonna clubs zirabika zikola. Kufuuka federation tetujja tutwala emyaka egiwera kubanga tugenda kusaamu amaanyi region by region nga tulina abakiikirirayo nga nabo bakola baweerera. We are still lobbying as National Council of Sports to have all the federations supported by government. As funds come and as funds be available, we shall always extend support to all the federations. We only require them to be efficient and compliant, especially in reports, in giving us the reports and accountability of government funds. Abalala abalondeddwa ku lukiiko olufuzi kuliko Jasper Ali Gaweesa alondeddwa nga omumyuka wa President, Derek Ntege alondeddwa nga Ssaabawandiisi, Major General El Kayanja alondeddwa nga omuyima w'ekibiina kino n'abalala.